Mwabula kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Waliwo Obwakabaka Bannayuganda bwe mutateekako nnyo birowoozo naye nga bukulemberwa Aga Khan. Aga Khan yavudde mu bulamu bw'ensi ku myaka 88. Kibi nnyo, kibi ddala. Oyo nno abadde mulangira kitegeeza kati abeera omubuze. Baga Khan bangi nnyo abasobodde okubeera nga babeerawo okuli Aga Khan eyasooka amanyikiddwa nga Hassan Ali, ate nokuddako omulala nga ye Sir Ali Sir, ate n'omulala nga ye Sir Sultan Muhammad Sir. Kati ono yabadde Prince Sir Karim Al Hussein era nga we yafiiridde yabadde 49. 49 kitalo nnyo, kitalo ddala. Abatamanyi Aga Khan ne wano mu Uganda bintu bingi nnyo byayinawo ebyenjawulo. Kati wetutunulira obulamu bwe katono, ono nno amunange yazaalibwa eyo mu myaka egya 1936 era nga yazaalibwa e Switzerland mu kibuga ekikulu Geneva. Ono yafiiridde mu ggwanga erya Portugal mu kibuga Lisbon era nga kye kibuga ekikulu ekya Portugal. Wetwogerera ono abadde n'obutuuze obw'enjawulo omuli mu ggwanga erya Bungereza, mu Bufalansa, mu Switzerland, Portugal, Canada. Kati era ono yabadde Aga Khan owookuna newankubadde nkugambye mu layini mwali bali 49 eyo. So mu mbeera nga bweri Aga Khan bintu bingi nnyo byasobodde okubeera nga akolera bannayuganda ebyenjawulo. Abamanyi NTV, Spark TV, Daily Monitor, Dembe FM, ayina shares mu hotel emanyikiddwa nga Serena Hotel. Serena Hotel nonno nyingi nnyo, waliwo eziri e Bufalansa, eziri mu mawanga ag'enjawulo za 5-star hotel. Kati bano tulina Serena mugimanyi. Era ne mu byenjigiriza ayinamu omukono ogw'amaanyi nnyo. Amasomero ga Aga Khan mugamanyi gali ku international level. Mu ggwanga erya Kenya ayinayo omukutu ogw'amawulire gwa Daily Nation. Owulira olwo nno lupapula lw'amaanyi nnyo. Kati bano bonna babadde bali wansi wa Nation Media Group etwala ezo zonna. So kibi nnyo, kibi ddala ekya Aga Khan. Ddwaliro lya Aga Khan mutera nnyo liwulira abakungu gye bagenda. Bano bagenze Kenya mu ddwaliro lya Aga Khan ne wano era abadde atandisewo project ey'eddwaliro. So kitalo.